Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero era nkomyewo ne video zaffe ez'omu kisenge naddala ezo ez'omu buliri. Ng'olunaku olwaleero njagala tutunuulire paati ey'omunaana, njagala tutunuulire biki gwe omukyala by'oteekeddwa okubeera nabyo ng'oyagala obeera omukyala ow'enjawulo, obeere omukyala omuwoomu, kwegamba omwami wo abeere ng'ajja kunyumirwa ng'akwebaseeko. Biki by'oteekeddwa okubeera ng'otunuulira, by'olina okubeera ng'otereeza ate beera ng'obikolako bitereeze. Beera nga weefaako gwe omwana omuwala naddala gwe omukyala omufumbo. Ebintu bino bikwatako nnyo gwe omufumbo kuba gwe akyasinza okubeera mu kusomoozebwa okwo okw'amaanyi. Ekisookera ddala omukyala omuwoomu ateekeddwa okubeera n'ebbugumo mu magulu, mu bisambi wamu ne mu bukyala bwe. Ebbugumu eryo erisaanidde, n'olwekyo beera nga weefaako gwe omwana omuwala oteekeddwa okubeera n'ebbugumo obeere omukyala omuwoomu. Ekirala ekyokubiri oteekeddwa okubeera n'amazzi. Omukyala alina amazzi abeera anyuma nnyo, abeera awooma. Beera n'amazzi naddala amazzi ago agaseereza ng'ekkubo terijja kukala. Beera n'amazzi ago aganyumisa omuzannyo ogwo, kijja kuba kirungi nnyo. Ekyokusatu obuyonjo. Kikulu nnyo omwana omuwala obeere omuyonjo, beera muyonjo. Beera ng'onaaba, beera nga weefaako. Buli w'obeera ovaamu akaswala akatali kalungi gwe omukyala, ebintu tebijja kunyuma, tebijja bbanyumira. Ojja kuba weekomomma, n'omwami ajja kubeera ng'omutima gwe gufa. N'olwekyo mubeere bakyala bayonjo, omwami ajja kunyumirwa, obufumbo bujja kgenda mu maaso bulungi nnyo. Ekyokuna okufunza. Kikulu nnyo omukyala obeere nga weefunza, beera nga weekolako saaviisi eyo y'okwefunza. Omukyala abeera omufunda anyuma nnyo okuyingira. Naye omukyala buli w'obeera ng'oli mugazi ng'omwami agwayo bugwi biba tebimunyumira. N'olwekyo mufube okulaba nga mwefaako, mu abaana abawala mubeere nga mwekolako saaviisi eyo ey'okwefunza. Ekyokutaano abakyala, abaana abawala mugezeeko okubeera nga muyimba, beera ng'ovaamu eddoboozi eryo, beera omukyala omuyimbi ate beera ng'ossaamu ebisoko ng'oyimba, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. N'ekisembayo eky'omukaaga, omukyala oba omwana omuwala kikulu nnyo okubeera nga weenyeenyanyenyaamu, kye tuyita okunyeenya ekiwato. Kikulu nnyo mubeere nga mukitunuulira. Kale osobola okubeera nga teweesobola ng'oli munene oba ng'olya tolina maanyi ago, naye weekyusekyuseemukko. Osobola okukikolamukko n'obeera nga okireka bw'okikolamu, bw'okikolamu bw'otyo. Kwegamba kikulu nnyo obeere nga weekyusakyusaamukko oba kye tuyita okunyeenya ekiwato. Ebiseera ebisinga omukyala abeera alina ebintu ebyo bye njogeddeko. Obeera mukyala wa njawulo, mubiwulirize bulungi, mubeere nga mubikola, mubituukirize, ojja kubeera mukyala wa njawulo. Byebyo bye bikulu oteekeddwa okubeera nabyo, oteekeddwa okubeera ng'obikola. Waliyo byendeseeyo bye soogedde, ebyo si bikulu. Oba obirina oba tobirina, singa onaaba na bino ojja kuba mukyala musuufu, ojja kuba mukyala muwoomu, ojja kuba mukyala wa njawulo. Ekyamazima kino mbabuulira, ndi musajja mbabuulira. Osobola okugenda ku mukazi, omukazi nga wa njawulo ku mukazi omulala, nga mukyala muwoomu, mukyala kwegamba nga wa njawulo mu bintu bye. N'olwekyo beera mukyala wa njawulo. Omwami wo ojja kuba omunyweza bulungi nnyo. Omwami oyo tosobola mukugira kwenda, naye ajja kgenda ayende akomewo ewuwo ng'alaba ebibyo biwoomu okusinga ebyoli. Ekyo mbabuulira mubeere ng'ebintu ebyo mubitunuulira nnyo, bikulu nnyo. Tujja kutunuulira ebyo ebiddirira bino ku paati ey'omwenda enaabezzeeko, naye paati yaffe ey'omunaana bino bitunuulire nnyo. Zezo ensonga ez'omu buliri oba ez'omu kisenge. Tulinde paati ey'omwenda, nja kuba mbabuulira ate ebiddako. Kambayo WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.